Breaking news. Agavuddeyo essaawa zino. Omukulu omusumba waffe Gerard sooka ojje ssebo, sooka ojje wano eno ki ekituuseewo. Tuwulira omukulu omukubi amasasi. Bujjingo bana ng'akubiddwa amasasi ne driver we yafiiriddewo. Driver we yafiiriddewo essaawa zino kwekiri awe. Driver we afiiridde bamuwadde live andeka omusajja amukubye amasasi kyekimukubye naye ye akyali mulamu. Driver we bagamba imbu afiiriddewo essaawa zino. Bw'okirabye wano eno nga bakiyisa wano tebalaze footage sikyo. Breaking news, Pastor Bujjingo ali mulago essaawa zino ali mulago. Asaliddwako abasajja abatamanyiddwa, abadde agenda wuwe n'agwa mu bayaaye bamukuba amasasi. Bamukubye amasasi driver we gwe tumanyi obulungi. Driver we tomumanyi? Driver we akubiddwa amasasi essaawa zino. Bujjingo ali mulago, ali mu mbeera mbi nnyo. Pastor waffe omuwaati katusabe nnyo. Nziramu okugamba olwaleero zikubire waggulu nga baza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Zikubire waggulu nga babaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Olimba wandizikubye zisingako omugambe taata weebale. Kituufu bye neetaaga byonna ekisingako obukulu okimpadde. Mugambe Mukama bye neetaaga byonna ekisingako obukulu okimpadde. Yeebale Mukama. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ku bulamu akuwa ebigenderako. Akuwadde obulamu obusinga ssente akuwe ne ssente. Akuwadde obulamu obusinga byonna n'ebyomutima gwo bye guyaayaanira abikuwe. Bassebo ne bannyabo omulamu yafumbirwa, omulamu yawasa, omulamu yazimba, omulamu yavuga emmotoka, omulamu yakola, yalinnya ennyonyi. Buli lwokeera ku makya mugambe thank you Lord for this another day. Okukwongera olunaku kusinga okwongera akawumbi ka dola naye ng'obulamu bugenzi. Kiŋŋambire akuliraanye. Okukwongera olunaku kisinga okwongera akawumbi ka dola naye ng'ofa kiro. Singa oli akusisinkanya ekiro naga tukuwadde miliyoni 10 eza dola naye ng'akaso kali ku bulago, enkya ojja kuba oli mu balina miliyoni 10 eza dola naye nga goli mulambo nga naye 10 kikyo. Kale enkya ojja kuba olina triliyoni ya dola naye nga oli mulambo oguli ebbali wa ssente zo naye nga ssente zizo. Oba eri akitegere kye ŋŋamba. Enkya ojja kuba olina obutabalika bwa dola naye ng'omulambo ogwo oguli awo gwe gunanyini ssente ezo. Era buli omu asooka n'aga nti kati gwaleese ssente otegeera bulungi. Ayagala okumpa ofa y'obuwombi naye ng'ate siina bulamu otegeera bulungi. Amakulu gaakyo nti our lives are more precious than anything. Ekibuuzo kiri mu kwebuuza baani abamulumbye, baani abalumbye Pastor Bujjingo omusumba waffe. Ennaku z'omwezi ziri 2, ssaawa zino zigenda mu 6. Breaking news tugifuniddewo. Pastor Bujjingo essaawa zino nga bw'omulaba mu bifaananyi. Omusumba talina ttabbo buli muntu. Omusumba ayogera ku bintu current affairs, ayogera ku politics ate nga wa MK movement. Sikyo ssebo essaawa zino ngamba otya okusinza ku sources zaffe ne kweno audio gye ngenda obbalaga kiraga Bujjingo abadde agenda wuwe mu maka ge ayatamba ne driver wa muvuga. Driver we musajja mulungi nnyo, kikakasiddwa imbu driver we yamaze okusuulayo
akaba oba amazoffa. Bujjingo essaawa ya kakati ali mu ddwaliro ataawa okusinziira ku source. Okusinziira ku source kimaze okukakasibwa kuba n'ebibiisi ennyinnyini ekitole egitaddeyo essaawa zino ku balumi. Omusajja ekibuzo kiri nti ki ekireese obuzibu? Abaddeko mu lwangoozi n'omukulembeze tabadde mu lwangoozi yonna yonna sikyo talina muntu talina wadde teekaawo mu editing teekaawo tufaayo oli katalira subscribinga n'ebya nnaku nnyo bannange tetwagala kuyingira twayingidde omwaka twagala tuyingire omwaka gwaffe nga tuli bulungi tetwagala mbeera yonna yonna mukama nga tukuyingiridde tuli mu kuweereza tukuyingiridde sebo mukamange tusaabusa bitukoleko kowaneeno tekirina buzibu. Omukulu atukkiriza tugenda kukolako kowane essaawa ya kakati leeta USB boy tufune ebifaananyi by'omusumba bannange. Mukama atuyamba omusumba waffe bannange. Essaawa zino tukyalina musumba aw'amaanyi asobola kwogera ku bintu abantu ne bakyusa. Twalina Pastor Yiga yatuvaako ku mwaka gwa 2020 nga twakayingira lockdown oba COVID-19. Essaawa kakati twasigaza Bujjingo, Kayanja, kati essaawa kakati tubadde n'omusumba nga buli kimu yakyogerako. Asobola kwogera ku bafumbo n'ayogera ku bigambo ebitambula ku social media Wasolo TV. Njako gundi eno ijeeko enamba y'essimu nako kajeeko ako bannange mukama tuyambe. Kwanze ni musajja mulokole nze ayogera essaawa kaddiiti kajeeko ebifaananyi nga mubiraba abakulembeze ab'enjawulo n'abayimbi abakosinga nga olaba Frank Gashumba musajja munnabyabufuzi atalina pata yonna yonna just ye analyst ku byabufuzi yakateekayo eddakiika 6 posti ye akakasizza driver afudde adde agenda waka omusajja amututte mulago omusajja ali mulago essaawa zino banna tusaba buli omu ateekeyo essaala ze bannange buli omu ateekeyo essaala ze vidiyo eno gitwale wala buli omu ategeere kituuse ku pasita waffe tali mu mbeera nnungi. Ebifaananyi nga mubiraba essaawa zino tali mu mbeera nnungi. Ka vidiyo kali mu kujja essaawa yonna okusinziira ku sosi gye tulina si ky'omukulu producer. Kikyomanyi ku Pastor Bujjingo bannange kwanze musumba wange oyo ebyaddala nasatu mu lumu nagimaliddewo we nasabye ku lunaku olw'Essande mwasatu mu lumu atwetedde omuyimbi atweteddeko David Lutalo nayimba tubongoote otegeera kwa ye tayagala bintu bya ye amanye embeera gye yayitamu ng'akyali mwavu. Oluyimba olwo yayita David Lutalo ng'alina ensonga akyaluleese. Abalabe baffe bakute badduke babongoote kiki ekituufu? Lwaki ensi yaffe egenda wa bannange n'otuuka olumba omusumba ng'omanyi ow'amaanyi baani badde babbi? Ekibuuzo kiteeke mu comments awo wansi si kyo ssebo bakiteekeyo. Okusinziira nga we kiri bano si babbi okusinza ku sosi gy'ofunye okusinziira nga ffe abatuuseewo kati mu kana kaseera balinga batali babbi batuganye n'okukwata ebifaananyi batuganye okusinziira nga wabadde ali ewaka kimanyikiddwa nga n'omwaka guno oguwedde wozzaako akatambi emabega omugenzi Isima all access engeri gye bamukubyemu amasasi otunula ne driver we engeri gy'atunulamu n'omukulu balinga bwe baagala omukola naye awonya atya amaanyi ga Katonda awo gakoledde bannange. Tusaba bannange mukama abasawo tusaba ne Katonda omutuukirivu tusaba Katonda waffe musumba waffe banaye musumulule awone. Video subscribinga tuwe like awo sharinga video eno etuke kuli muntu atanategera basinga bakyebase ne katukuwe video y'omukyala ngwasoso kubira wa family kamokuwe.